Okusookera ddala Engineer Moses Magogo takyali mukulembeze wa mupiira mu Uganda. Njagala okonfaminga kino okuva mu State House e Nakasero nti General Muhoozi Kainerugaba yabadde mu kafubo eggulo ne Engineer Moses Magogo n'amusaba astepinge bali ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Era mu miitingi y'emu General MK yayitiddemu Dr. Lawrence Mulindwa ng'ayagala omusaba akume mu bukulembeze bw'omupiira mu Uganda. Dr. Lawrence Mulindwa n'adeclininga offer ng'ayagamba nti agenda kubeera nga yeesimba ku bwa Sekafa president. Ekyokusatu njagala okwongera okubategeeza nti ku Monday Kabushenga ne Mwema bayitiddwa mu State House okwongera okukola consultation ku nsonga z'omupiira. Ekyokuna Engineer Moses Magogo yaggulawo account e Canada mu mannya ga FUFA ne badipostingako sente nnyingi nnyo, era General MK yaweereza ttiimu ogenda e Canada okuba nga bakola consultations. Engineer Moses Magogo yasabye General MK okubeera nti ttiimu ye okuli Dr. Aza n'abalala bonna bali mu FUFA basobola okugira nga batwala omupiira gwa Uganda mu maaso. General MK n'adeclininga offer eyo. Ekirala Engineer Moses Magogo yasabye General MK General MK yabadde amutegeeza nti lwaki munoona ssente z'omuwi w'omusolo nga mutegeka friendly ezo muzitegekera e Bulaaya oba e Bunaayira oba ewala. Magogo awo yawangudde, yamunnyonnyodde nga tutalina bisaawo n'ebintu ng'ebyo. Era njagala okubategeeza nti okuva olunaku lwaleero mugenda kusuubira omukulembeze omupya agenda otwala omupiira gwaffe mu maaso, omupiira gwa Uganda. Mutusabire twagale General MK, tuwagire General MK ng'abavubuka, kubanga njagala babuulira amazima. General MK agenda kutereeza eggwanga lyaffe Uganda naddala mu bintu by'enguze. Agamba nti ebizibu temumanyi nnyumba mbi. Essaawa yakakati we twogerera nti ne Magogo naye bamutandiiseeko, era ndowooza ebigambo biwulidde. Jjukira kigambibwa nti bukyanga Magogo awasanita munga abadde tagambwako tasalikako musale, buli kimu akola kyawulira omutima gwe kyeguwagadde, kubanga amasimu anita abadde akuba makube buli ofiisi, buli agezaako mwogerako kwogera ku bbaawe bwe either bakugoba ku mulimu oba bintu bibadde bwe bityo. Biralamu ebintu byakyuse ku ground, biralamu awo tuvuddewo. Munnange amawulire agavetake si malungi eri tica mukulu Fred Kajubirumbuye, era nga mbu gavumenti ya Uganda ekola bukubirire ne gavumenti y'etake okumakinga sure nti Fred Lumbuye bamukomya waneno mu ggwanga Uganda. Bannaya amawulire ge tulinawo ge mawulire ag'okuzza Lumbuye Uganda. Gavumenti y'ettake n'eye Uganda zaakolaganye essaawa yonna zandikuleetera Lumbuye, naye navaayo wano ne mbagamba nti gwe oba tolitegera politics nti it is a dirty game, olifa oli musiru. Kubanga lwaki muvoola ne muvoola Lumbuye navoola yavoola CDF wa Uganda yakwata ente yazina baganda besimanyi yakola biki n'abika Janet bye byanyiizizza ennyo General Muhoozi okulemera nnyo ku nsonga ya Lumbuye okumuzza wano. Nabagamba mwemba temutegera, abategera politics be ba Bobi Wine, Madam Zedriga ne Ssennyonyi, lwaki bo tebavoola? Lwaki tebavoola? Tolirabayo video ya Madam Zedriga nga voola nti simanyi wakwata ente Muhoozi wakola biki, ebyo tebabikola kuba bo bamanyi kiyitibwa politics. Naye n'otunulira Bakisekka n'otunulira Aflandani, Lumbuye muvoola ebisibizza abaana byebyo. Tewali kirala kuba mwe temutegera politics nti kazannyo k'abagezi. Ffe twamutegera ne tukita. Naye novoola kati nga tugakutuusaako gonna gatambula, era nga updates zeeyongera okuba nga zigenda mu maaso. Abantu beemulugunya naddala ku ngeri n'abakansala gye balonzeemu sipiika ne updates ku Lumbuye zizino tuzikuwa mu bujjufu. Ku nsonga y'aba political prisoners, abaana bangi abali mu makomera, abamu nno bamaliddeyo ddala ebbanga eriwererako ddala, abamu babateekako ebisangosanga ebitaliiyo, kwegamba bingi. Byonna ayogedde ku nsonga ez'enjawulo, era mu bigambo bye ayogedde maze abantu mu kalulu kange oyo Majambere ng'alina oyo musajja Kabugo Bone abakozesa poliisi y'e Nateete teri ku mateeka, poliisi y'e Nateete abaawo baba wabwika sente ne bujangu wano bakatongole ali wano
n'otunula poliisi nga yava ku mulamwa. Awo nno tulwanirire ensi yaffe tubeere nga tulwanirira eggwanga Uganda. Ate tetwerabira baganda baffe naddala abo abali mu makomera ba Sebufu Edward, ba Machete, ba Waiswa Mufumbiro, Olivia Lutaaya, t-shirts z'abasibe tuzambale nga lwe twakola 2021 ng'awedde. T-shirts ba ebipande tubikwate, bano ba blue tick nazzwa abakyali mu komera tubeere nga tubabanja. Bannange tetwerabira baganda baffe abali mu makomera ba Commander Fiki, ba Bobby Giant n'abalala bonna tubeere nga tubabanja. Abasibe bano tebalina musango. Abannayuganda abakwate ba Waiswa Mufumbiro tebalina musango. Ba Dolini Kaija, ba Sauda Madada bateebwe. Fe abalina obbalwanirira ffe abali wabweru. Goyinza okuba tolina ky'osobola kukola naye ng'osobola okugulira omuntu t-shirt, osobola okukwata ekipande, osobola okwogera. Tuteekewo embeera ababaka baffe aba Parliament abamu mwabivuddeko. Ababaka baffe aba Parliament n'olaba councillors ba emukono bali mu kulonda speaker we NRM. Kyokka nga Nuupu erina bakansala 17, NRM erina 5. N'otunuulira embodooli. N'ogamba ate NRM yayiseewo atya. Mwenna mutunuulidde butunuulizi ssente. Waliwo bannaffe ababadde mu makomera. Machete amaze mu kkomera 5 years. Edi Mutwe amaze mu kkomera bbanga ddene akireewo Kivumbi. Mugumya Gaddafi, Smart, neggwe kansala n'obivaako. Ababaka baffe aba Parliament temwerabira baganda baffe abali mu makomera. Tebalina musango. Tusaba ne gavumenti ya Museveni okuta baganda baffe abo abali mu makomera. Tebalina musango gwe baakola. Lwaki mubonyaabonya bannayuganda? Lwaki bannayuganda abamu muboononedde obulamu? Edi Mutwe musajja wattu. Ebyo byonna tujja byogerako kubanga si byakusaaga. Ngenze ku nsonga ya Fred Kajubi Lumbuye nja kusaba ekintu kimu obeere nga otegeeza munno ate mbawe amawulire kuba go si malungi ku muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye. Mwenna mumumanyi bulungi. Kajubi Fred Lumbuye yensonga endese lwakwambadde nina okusooka mbayisizeewo information eyo enkulu. Kajubi Fred Lumbuye ye information gyendese ate nga njagala ffenna tugifune bulungi. Bannayuganda naddala abali mu diaspora, abali ettake mu kibuga Aksalai, abali e Ankara, mwenna mbadde njabasaba mubeere nga mujjako ku vidiyo eno. Ne bannayuganda mwenna abagoberezi ba Fred Kajubi Lumbuye nja kusaba ekintu kimu obeere ng'otaapinga message era ogitambulize ddala nnyo kubanga kye kisinga obukulu. Fred Kajubi Lumbuye mwenna mumanyi nga blogger awa information naddala ey'enkyukakyuka. Fred Kajubi Lumbuye y'omu ku abawagira enkyukakyuka era abawagira ekibiina kya National Unity Platform. Fred Kajubi Lumbuye nga ye mumumanyi bulungi era ebbanga lyabadde ku intaneti. Mu mwaka gwa 2021 Fred Lumbuye bamwegezaamu okumukwata. 2021 bamwegezaamu mukwata era Fred Lumbuye mwabiraba minisita wa Museveni n'avaayo n'abyogerako ku by'okukwatibwa kwa Fred Lumbuye. Minisita wa Museveni ne bagezaako okukola kyonna wabula ekyo ne kirema. Wabula ekiro ekyakesezza olunaku lw'eggulo ebintu byakyuseemu ku muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye. Mujjukira General Muhoozi Kainerugaba gye buvuddeko yavaayo n'ategeeza. Mujjukira bulungi gye buvuddeko General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'agamba nti ayagala Fred Lumbuye ku mukutu gwa X. Era Muhoozi n'agamba nti Lumbuye ngenda kuwogera ne gavumenti ya Take bwe muba temusobola kumpa Fred Lumbuye ambasada wammwe mugobe. General Muhoozi yagamba nti bwe muba temusobola kumpa Fred Lumbuye ambasada wammwe ngenda kumugoba. Eggwanga erya Take ekintu ekyo tebaakitwalanga eky'olubalaato era ekyokusaaga. Era message eyo ambasada wa Take owa Uganda Nusrat Peru
Nusrat Peru ambassador wa Uganda ettake message eyo yagitwala bukubirire mu bakamaabe bwe yatwalibwa eyo ne bateekawo meeting eyali ey'obunnambiro. Meeting eno yali ya bunnambiro okulaba nti Fred Kajubi Lumbuye bamunoonya. Era bwe baatula mu meeting eno waliwo omutango ogwateesebwako nti omukulu ono ali luddawa Fred Kajubi Lumbuye nga bamwetaaga. Era Nusrat Peru ambassador wa Uganda ettake n'abamu ku bantu ettake abo baali bagambye ku nsonga eyo ne bateekawo meeting gye baatuulamu ne banoonyi nga bagamba Munnayuganda kyoyo gwe baayogeddeko era ali mu bitundu ki. Era negotiations n'okwogeraganya okulaba nti Fred Lumbuye bamukwata okuva mu ggwanga lya Take ne zitandika. Era Nusrat Peru ne ambassador wa Uganda ettake bafunye meeting eya bunnambiro okulaba nti Fred Kajubi Lumbuye bamukwata okulaba nti bamuzza mu ggwanga erya Uganda bamutulugunye bamukoleko embeera zonna nga bwe ziri. Era amawulire genfunye agatali malungi genjagala okubuulira bannayuganda ne bannansi mwenna abali mu bitundu ebyenjawulo, abali mu United States of America, abali e UK, Canada, abali Denmark, abali South Africa, Rwanda yonna nga mugoberera Fred Kajubi Lumbuye. Essaawa zino ebibuga ebyesinga obungi mu kibuga Take batandise dda okunoonya Fred Kajubi Lumbuye okulaba nti bamufuna nkiddamu. Era basookera ku mupango page mugimanyi ya Fred Kajubi Lumbuye okutrackinga azini mwagiraba page ye wayiseewo ennaku ntono nnyo ng'ekyuse batrackinga bakozesa page eyo bagezaako okunoonya ngeri ki gye bamufuna ne kigaana ne page ne bagyeddiza. Kakati so Fred Kajubi Lumbuye abasajja bapulaninga okumukwata essaawa yonna bapulaninga okumukwata. Era ambassador w'ettake abakulembeze b'ettake abasinga bamaze okubamatiza nga waliwo omutango gwe bagenda obbawa ogutali mutono okulaba nti Fred Kajubi Lumbuye bamubaka. Fred Lumbuye message eno muganda wange nkimanyi egenda kutuukako era abasajja bo bamwetegekedde era basindise nadda convoy mu kibuga Aksalai Ankara yonna ne bwamu they are still kubanga government ya Take nga yo as we speak now temanyi where is Lumbuye, temanyi where is Lumbuye, naye nga Muhoozi Kainerugaba ne security agencies bamaze dda okonfaminga, bamaze dda okulaba nti banoonya Fred Lumbuye. Mbuba mwagala mbu alina ensonga z'alina okunyonyolako eggwanga, busimanye emisango bingi waliwo fayiro buyekera sima biki gabye bapanze ebintu bingi muganda wange okulaba nti mukwano gwa Foyo Kajubi Fred bamuteekako emisango egyo. Era agamu genfunye kubanga bakimaliriza, I repeat, bakimaliriza. Mujjukire bulungi nti as we speak now bo bayingidde dda ekibuga Take convoy gye basindise okulaba nti mukima kwabo babagambye nti we know where is Lumbuye is, we know. Era waliwo ne bannayuganda abamu abamaze dda n'okuweebwa akasente okulaba nti Kajubi Fred Lumbuye gwe mumanyi obulungi bamufuna. So mu mbeera eyo mawulire si malungi, mbasaba mwenna bannayuganda okulaba nti muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye mumusabira. Embeera gyali musinungi okutwaliza wamu ye mugumu ku mawulire genfuna Fred Lumbuye mugumu era mwetegefu agamba bwe kibanga kinnemye okulaba nti nyambibwa ngenda mbasina kyakola. Ffe nga bannayuganda tulina kunoonya muganda Foyo ayambiddwa atya kubanga aba SFC bamaze dda okulinnya bali mu kibuga Ankara okulaba nti Fred Lumbuye bamubaka. Era ntegezeddwako abakesi bange bennasindika mu kibuga Take nti Fred Lumbuye mission eno yateereddwako sente nnyingi. Omukyala Nusrat Peru oyo yesimbako mu kalulu ke Arua ye ambassador wa Uganda Take
bonna basayinize okubanga baagala okulaga muhoozi Kayine Rugaba nti bakola era abangi ambasada wa Uganda ettake waliwo n'abavubuka bamanyi nti bwe bakolera muhoozi ekintu ekyo ne bafuna Fred Lumbuye bagenda kubeera nga bafuna promotions bagenda kubeera nga bafuna ebifo ntegeezeddwako era nga information eno njagala mugitambuze bulungi Fred Lumbuye muganda wange wenna kubanga amawulire si malungi ate njagadde nga bawe aga Fred Lumbuye waliwo ate amawulire agakagwawo agatali malungi genjagala okubeera nga mbawa mwenna bannankyukakyuka mwenna bannayuganda naye kyembasaba kyokka kwe kulaba nti muganda waffe Kajubi Fred Chemical Ali mumusabira ebintu birabika byatabuse dda naye katusabe Katonda olaba twavuunuka kiri ekyasooka na kino abeere nga akituvuunula mumusabire Katongole kati Lumbuye ayambiddwa atya ebibuuzo abamu bye bali mu kubuuza ayinza kutaasibwa atya kubanga ye General Muhoozi Kayine Rugaba alinnyo ogw'engulu n'ogw'emmanga agamba yetaaga Fred Lumbuye bye yawandiika ambasada w'ettake tujja kumugoba byali byakatemba era ambasada w'ettake ezimu ku assignments ze bamuwadde n'owa Uganda ettake wekulaba nti identifying where Fred Kajubi Lumbuye is era sente billions za sente ziteereddwawo okulaba nti Kajubi Fred Lumbuye AK Chemical Ali afunibwa tegezeddwako essaawa zino mobile police mu bitundu ebyettake mobile police zatandise okutambula okusachinga where is Fred Lumbuye nja kusaba ekintu kimu essimu eyiyo gijjeeko gyokozesa kubanga essaawa zino abasajja bali ku tracking era information waliwo zibalaga dots tezigatta dots nti yabaddeko wano yali wano bwe wati ne bamba na Uganda bateebereza abaali bakulabyeko ettake nti ataasula akisalayi mbwataasula wa Mama Teresa awo biki kati muganda wange Fred Lumbuye nja kutegeeza nti convoy gye basindise ettake ey'abasajja abaagala okukwata Yoweri ekyo kyo kibuli confirmed atali omu atali babiri ngera kiteereddwamu billions za sente okulaba nti bakufuna ebimu ku bye baagala okukola Fred Lumbuye olukutuuse Uganda bepya ekisooka basement ekyo kyo basement waliwo abakwetaaga so muganda wange bingi nnyo fayiro ze bakukuumidde ze baagala okulaba nti bakuteekako so munnayuganda wenna tulina okulaba nti muganda waffe tumulwanirira muganda waffe tumusabira Fred Lumbuye AK Chemical Ali kubanga amawulire genfuna si malungi era mbadde n'ekigatto wange aŋŋambye Julius Katongole tegeeza Fred Lumbuye akyuse ekifo Bunnambiro mutegeeze akyuse ekifo Bunnambiro mbaddeko nawala naŋŋamba nkwegayiridde mugambe abasajja batrackinga era security system abamu bamanyi ne wa Lumbuye waali aba security system bamanyi Lumbuye waali enamba y'essimu bagiina kati baabiraze dda government ya Uganda ne bagamba omusajja omulaba ali wano omusajja omulaba akola bino kakati ne babeera mu negotiations lwakuba lw'etteeka eribakugwira etteeka kati government ya Turkey bwekola ensobi eyo nja kulabula government ya Turkey temusobola kukola ekyo etteeka weeriri ngenda ennaku zino zonna ngenda kubeera mbasomesa etteeka eryo mbyogere na mu luzungu government ya Turkey waliwo etteeka era nafunye munnamateeka agenda okubeera nga ajja bitusomesa ebintu ebyo government ya Turkey muba mumenye etteeka temukkirizibwa kola repatriation ku muntu ng'ali mu ggwanga eryo mbaabikolako najja nembibasomesa emabega so muganda wange Kajubi Fred ensonga si nnungi abasajja baagala kumubaka essaawa yonna era nga basindise dda convoy yaabwe okulaba nti ebaka Kajubi Fred Lumbuye era waliwo information gyenfuna buli kadde ngenda kubanga mbawa updates ngenda kukwambawa information eyentuufu naye musabire nnyo muganda waffe Fred Kajubi Lumbuye ali atya muganda wange Julie Mate ntumide udukolo wansubiza ka data naye munaye wanyima data ennaku zino bannange data yanfukidde data
Michael Senyimba mpa ku data Michael Senyimba ayinza obutampa data tuli mu nsonga bagala kwa Michael Senyimba kankwene Michael Senyimba mpa ku data Michael Senyimba mpa ku data oyo musebo munanchuka chuka Michael Senyimba anteke wane namba mpe ku data mna naye musabire nnyo muganda waffe Fred Lumbuye embeera sinyangu abasajja bagala kumukwata era temubisaagira munabye Dr. Nico aleeta biri ebikadde bannaye Dr. Nico muganda wange tulwanirire omusajja muve mu bibozibozi bye muli mu kuleeta Dr. Nico mukwano gwange ebyo byonna bye muliko nedda musooke mulindeko tulabe omusajja ayambiddwa atya Michael Senyimba sebo enamba yiyo mpa ku data Fred Lumbuye abasajja bagala kumumaliriza omusajja ebintu bya Twitter yabiwandiika ne tuloza bya kusaaga newe njogerera ambassador wa Uganda ettake Nusrat Peru kati no yawandiisa omugugu gw'ebbaluwa n'agwandikira ow'ettake owawano n'amugamba I meant it kye nali njagala so tusabire nnyo muganda Fred Kajubi Lumbuye abasiraamu mwenna Abannayuganda tannakwatibwa akyali mu mbeera eyo tamanyi kiddako wabeerawo ng'omuntu alinze omwoyo gwe aguweeyo abalinze omwoyo gwe aguweeyo agamba nkoze ntya ali ku mawanga eno bataddeyo bambega bannange ebintu si byangu muganda wange Fred Lumbuye Chemical Ali simanyi bwe tuyinza kuvuunika kintu kino naye twetaaga essaala etali emu etali bbiri kubanga muganda wange Michael Senyimba mu abasajja abamanya ebintu ebyo process zikolebwa zitya omuntu bamalaga mujja mu ggwanga ne bamukwata bwe batyo mbu bamuze waka mbolokuba mbu alina emisango fayiro biki akola bino bapanze n'okupanga simanga akyali mu Uganda simaya ali mu Yekera bagasse ebintu bingi muganda wange Chemical Ali Fred Lumbuye ajja balaga nti munakuwavu tajja balaga nti embeera gyali musinyangu ne mubeere nga mumusabira Fred Lumbuye Chemical Ali era mpagamba nti mumusabire nnyo kubanga wakitiibwa Allah abeere ng'akola ki ng'amutaasa naye nga amawulire ago njagadde nga baleetere wabaddewo ekintu abakansala b'emukono kintu kya ssente kino ne bagaana okulonda NUP ne balonda NRM nga NRM bali mu bataano nga NRM bali mu bataano nobuuza n'ogamba abantu kiki what is the problem revolution abaana bali mu makomera abaana battiddwa Bannayuganda bamachete bali mu kkomera wabula gwofuuse kansala bakuwadde ssente olonze ebyekisiru ng'abeerubaga bwe bakola kati ab'emukono bo LC5 bannanga omuntu alabye kati otunuli oyo kansala abantu mubaboole abantu babi eggwanga lyaffe liri mu buwambe eggwanga lyaffe mulaba abasajja n'abakazi babba eggwanga batwala buli kimu bali kubanga weekumidde ku NCK TV ate weerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharing likinga ebisigadde butereevu tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo ensonga nnyingi nnyo era nga bingi nnyo ebikyagenda mu maaso